Olunaku lwaleero abasumba ab'enjawulo basisinkanye Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obuntubulamu Reverend Father Simon Nkodo abawaayo ebirowoozo byabwe ku tteeka gavumenti eyagala okuleeta. Okusinziira ku basumba bano bagamba nti Minisita basobodde omunnyonnyola ku bwayiro obw'enjawulo bwe balowooza nti buno bwandibadde tebwetaagisibwa kuleeta tteeka lino. Okusinziira ku Dr. David Livingstone Kiganda agamba nti amateeka agaliwo mu nnyaffe Uganda gamala bumazi okubeera nga gafuga ebyo byonna ebyetaagisibwa. Mulaba ekiriwo nga kikya naffe tetukiwagira n'akatono, naye kyetuteetaaga ye gavumenti okwekweka mu kigamba nti walabika tewaliwo bulungi tteeka erisobola okutaayiza omuntu avumidde omulala ku leediyo nti katwetaaga kuleetayo etteeka olugana agaliwo gonna gonna ti gwe bukyozaliwa towulirangayo etteeka lya defamatory toliwulirangamu defamation toliwuliranga lya defamation when you make a defamatory statement, so you have never heard of that. Kati okujja nga mugamba nti tugenda kukola amateeka ensi eno yonna tugijjuza amateeka ng'ekikulu kwe kugakola netulekaawo netukola amala netulekaawo netukola amala netulekaawo gaba gatutte ssente okugakola. That is our concern. Babikule mwaga agaliwo olede buli ekiriwo nga concern kiri provided for in the existing laws. Wababuuziddwa ku nsonga ku lwaki abalokole basinze okuvaayo ku tteeka lino era bategeeza nti etteeka lino ebitundu ebiwerako byonna binyigiriza enzikiriza ya Abalokole. Ebitundu 9 ku 10 ebiri mu proposed policy bitagetinga kanisa ya Abalokole naye ate mu ngeri enkya. Ate ku bigenda maaso mu nnyaffe Uganda mu nsonga z'abasumba naddala omusumba Aloysius Bugingo nabyo babyogeddeko bwe bategeeza ng'ono bwe bamugobye dda. We have already come out with a written document, a press release concerning him, and we have denounced him because for several occasions I've been meeting him and trying to put him right. Our elders, our bishops, the fathers of this land, they have been approaching him and instructing him what to do, but he has abused every instruction. Kinajjukirwa nti gavumenti eteekateeka okuleeta etteeka erinaafuga enzikiriza zonna wabula nga bano balina essuubi nti mu bbanga eritali lyawala Minisita asuubira okusisinkana ab'enzikiriza ez'enjawulo basobole okuba nga bawaayo ebirowoozo byabwe ku tteeka lino. Abasumba bano bategeeza nga bwe kiri nti waliwo ebitongole eby'enjawulo ebisobola ofuga obuwaayiro buno omuli okwogera ebyakalebule awamu n'ebikwatagana ku nzikiriza. Ne position ya government mu 2000 okutukira mu 2001 tugenda mu election eyos kugamba fact mukimanyinga bannamawulire naye njagala mbabulire Bugingo holds a big congregation eyo fact njagala mukitegeere bulungi. Kigongo kulwa Channel 44 Oliguro.